nga bulijjo nga natera okutandika nsobola okubagamba nti njala mu tagingira abantu bano babeere ku video eno. Njagala Karoli Wasanya, Charles Peter Mayiga, Salonga Mulengejja abeere katambi ka leero. Njagala abakungu b'Emmengo mwenna, ba minister n'abakiise mu lukiiko lw'Emmengo mbeere ku video eno. Abalangira n'abambejja basaabali bannaava mbeere ku video eno. Njagala bwe kiba kisoboka ng'abalangira ab'engoma nabo mbagala ku video eno n'abambejja. Yoseiti bahabula tabasala mutano wa Kalekezi nsi yaleta muzezide ensanga bisibe lukwata senior nkweta ku video eno. Netaga ko Muhozi Kanyirogabo Muhozi Laga Muhozi lukwata si junior nkweta ku video eno. Yenna ali okumpi ne Janet Kemba bazimama Assassin nawe nkwetaaga ku video eno. Oba woli mutereke simu abe kuba manyali mu garaje na samu yaweereza mu kanika nawe Janet nkwetaaga ku video eno njalo bereko. Njala bona ba minister ba Uganda bere ku video ne ba MP babere ku video zino kubanga tu abantu banandise okwebuza amagezi twetaaga abantu bateekemu ku magezi agategeera. Njagala TV ne radio stations zonde ziri mu Uganda zibere katambi kano kuba sagala muntu atategedde saawulidde. Ekisinga okutaba na Uganda mu Uganda bwe tutafuna information ekyo bakikola kagendere ng'omukadde akogga nti baba information mwe ojjufuna bo bayisewo byabwe kati saagala nnyo omuntu agenda babuzaabuza kuno nga nze wendi ekyo nakyema. Alright, kati awo sijja kulwawo nnyo ndowooza njala tandika ne information eya leero. Era information eya leero njagala ebeere nga buli omu agenda gifuna bulungi nnyo era tugende mu maaso nga bulijjo. Kansipiriti buli muntu yenna yeetaagisa mazo mutaaginga tugende mu maaso. Okusookera ddala ganza omuntu njala okusooka okubebaza mwena bannayuganda buli nsonda ya nsi njala kusooka obebaza mwebale nnyo mubalire ddala omulimu gw'omwakola ogw'ettendo mu njega eyangwako ngera ku z'omwezi 3 omwezi ogw'omunana ogw'omwaka oguwedde mpaka lwenavunuse ebizibu olunaku lwa bbalaza n'olwennyini lwetunula wiiki eno. Mwebale nnyo mubalire ddala temujjanga okwo mummanja kinene nnyo y'ensonga lwaki nkyasigadde mu struggle eno kubanga n'ebbanja ly'amaanyi nyiri okusasula. Njala okubaza mwenna buli yavaayo n'ayisa eddoboozi lye eyawandiika eyasharing eyakola buli kimu yakuba amasimu mwenna njala bebaza omulundi ogwokubiri. Mwebale nnyo mubalire ddala nalibaddewo singa si mmwe kubanga sisobola basasula mwenna ate sibumanyi mwenna niyo okuggyako okukola eddoboozi lyamu okubebaza nti bannyabo ne bassebo abalangira n'abambejja basaava ne bannaava mwebale nnyo mubalire ddala temujjanga okwo. Nange ebbanja limummanja bagamba yewo ez'omumbago bazipacca nange nemba nzitaddewo muzipacce bulungi nga mbwa information nga mugiwuliza bulungi nnyo. Kwe kubaza kwange bannayuganda mwenna. Okubaza okwekubiri njala okubaza omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze omulembe wa Uganda. Njala kwebaza secretariat njala okwebaza ba lawyers mwenna okuli omukulu Nkunyingi Honorable Nkunyingi Muwada webale nnyo banyoseba. Njala okwebaza muganda wange Council Anthony Wameri webale nnyo balire ddala. Njala okwebaza muganda wange Pato omuntu wa wansi. Njala okwebaza abantu mwenna abaali ku ground n'abaali ludda mwenna njala bebaza mwebale nnyo balire ddala. Njala okwebaza mwenna abasonda akasente olw'omulimu gwonna ogwabaddewo era ogwawedde mwebale nnyo balire ddala. Sobola kutabyabaza babulyaza amaanya okwebaza mwenna babulyaza amaanya so mwenna buli yakola ekintu kyonna njala kumwebaza era okwebaza kukomyawo. Kati njala ntandike ne video y'olwaleero. Video ey'olwaleero ekigula luggi kyayo kigenda kubeera mu kyo nga kikaawufumukko era ntumiddeko mwenna abawuliriza ekigula luggi kino abasinga okukyagala. Njagala buli mwana yenna ali ku social media ng'okyalimu empeka emera njagala were ku kigula luggi kino era ekigula luggi kino njagala mukitambuze buli wamu wonna. Ekigula luggi kyali njagala mukitambuze buli wamu wonna buli muntu yenna akifune. Era nga ntandika ekigula luggi njagala bategeeza nti ekyobulabe ekisinga okuba eky'amaanyi mu nsi yonna bwe butakozesa bwongo obwo nakwesiga mutima gwo. Nkiddamu kintu ekikyasinza okubeera ekyobulabe mu nsi yonna bwe butakozesa bwongo bwo na mu mwago Katonda guyako okweyogerera ekyabulabe ky'amaanyi nnyo. Era kati ntandise ekigula luggi kya leero mbatumiddeko mwenda banyumira akanyumiro k'ekigula luggi era njala tandika n'ekigula luggi kya leero era nga kigenda tambulira ku mulamwa okugamba nti eyatya okwogerwako n'okutiisibwatiisibwa yasigala mu nda ya nnyina sinakindi mu ntumbwe za kitaawe.
gwe yenna munnayuganda omwana ow'obulenzi n'omwana ow'obuwala ng'oli munnayuganda oba ovudde mu kitundu ky'eggwanga tetujja kufaayo eyatya okwogerwako yasigala mu nda ya nnyina oba yasigala mu ntugo za kitaawe njogera ntya era kino kitegeeza ntya njagala bbawaako ekyokulabirako ekitono gye buvudde katono mu ggwanga lyattu Uganda eritonnya buli kimu Katonda kye yaliteekamu lyajja nefuna enjega y'abatamanya ngamba gye baafutuka naffe tetwamanya okujja oddimaamira mu kyo baamaamira eggwanga n'abantu babamaamire tebaagala boogere okwogera baagala kubajjako wosanga buli muntu najja n'akumanya nalaga nti oyogera lwaki oyogera ngaani njagala bagamba nga ntandika ekigulalo kino bw'obanga ozaalibwa mu Uganda era ng'oli munnayuganda oli waddembe okwogera ku nsonga n'ebyobufuzi nga tewali akubye ku mukono kubanga ekyo kikuwe mu ssemateeka ng'omuntu bw'obanga oyogera ku nsonga za Buganda tekikwetagisa kubanga oli Muganda obanga owangaalya mu Uganda nedda eryo ddembe lyo lyabwe bange tewaba muntu yenna akubuzaabuza ku nsonga yonna ye yoseriti bahabula otabasale mutano wa kalinseereta muzezede sanga bisibe lukwata Siriya kiyasinga okuteekako essira kutiisa kutta kuwamba na kugaana bantu kwogera bw'omala okusoma ideology ya Museveni then ekikuzzaayo okulaba nti mutandise okuba nti mutiisibwatiisibwa mwenna abaana abobuwala n'abaana abobulenzi bali ku social media naddala ku TikTok, Facebook n'emikutu emirala njala bba obubaka buno teba muntu n'omu ajja mu inbox yo n'akwepaakirako mbw akutiisatiisa okwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondolo ali mwenda Mutebi w'okubiri Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Kabaka ayagala bannayuganda bonna nga tayawuddeemu wajova teba muntu n'omu addamu kutiisatiisa ku nsonga ezikwatagana ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda weppona ensonga za Buganda kubanga Buganda bagisiisiddemu si Baganda bokka kuliko buli kika kya muntu ekiwangalya mu Uganda kisidde mu Buganda omuntu yenna addamu okutiisatiisa ng'oyogera ku nsonga za Kabaka oyo taba munna oyo y'omu ku kabinja boba kankiddemu omuntu yenna ajja mu kabokisi okutiisatiisa tulina abantu babika bibiri ekisooka tulina akabinja k'Abanyarwanda akajja okusanya bannayuganda nga kamanyi ennimi zaffe kamanyi obulombolombo kamanyi buli kimu naye nga beetuma n'amannya gaffe akakabinja weekali kakolera in the disguise waliwo akabinja akalala ko nga kakola direct katulaga nti katwagala era kaagala tuveewo kati njala okuga ebintu bibiri omuntu ajja mu kabokisi k'okuganda oyogera ku nsonga za Buganda either munyarwanda nga yeefuula munnayuganda ng'akutiisatiisa ove ku mission yaabwe ey'okubalabisa balimu kusaanya Bwakabaka na kusaanyawo Kabaka wa Buganda oba nga y'omu ku bakozi ba State House betuta state agents abali ku social media ebintu bibiri byanjawulo naye omuntu obanga tasobola kuvaayo ku defendinga kye bakola Kabaka ng'akyogera mu bulwangulukufu tageza najja mu kabokisi k'okutiisatiisa kubanga tukooye okutiisibwatiisibwa akamanyiiro akasumagize yeeyalida bannaffe aba National Robbers Movement kemaluyisi ku media muyina TV stations muyina radio stations muyina ba bloggers mubaleke bo bakole omulimu gwa mugumu abatuma naye temugenda ku platform z'abaana nga mbatiisatiisa buli munnayuganda alina right okwogera ku nsonga y'obufuzi ku nsonga y'Obwakabaka obuli mu kitundu ky'aba bayagadde kuno okulabula okusembayo temuddamu okutiisatiisa baana nga bali ku social media abaana bavudde ku TikTok ne batandika okwogera ku nsonga ezikwatagana obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka abampembe abatamanya ngamba bavudde batandika okuyingira obubokisi bw'abaana n'okukola vidiyo ezibatiisatiisa kati maama njala kugamba nze gwola bakamwa kwogera Lumbuye natuuka n'okwawukana ne famire yange ne mbagamba tulisinkana nga tuyingidde mu Uganda empya nina okutaasa Uganda nina okutaasa Obuganda era nenjawukana ne bafamire members abamu up now we don't talk nayawukana n'abologana abukana b'emikwano lwa nsonga za Buganda na Uganda Lumbuye tiisiddwa nkubiddwa emiggo nyingiddeko ne mu kkomera paka omusango lwe gwawedde lwa nsonga za Uganda na Buganda kati omuntu akutiisatiisa mulabe kyamulinga Salyambwa lya Nsenke nze sikyayinza kutya kubanga nkimanyi ne bw'onoowangala ng'enfudu era ojja kumaliriza ng'ogenze mu nnya ku muka agenda nga bakuziise ye kye baakola kwagala kutiisatiisa abantu ku lubutayogera ku nsonga bw'obanga waliwo ensonga lwaki abantu bakkiriza gyogerako kati ntandise buli muntu yenna munnayuganda tuli mu kiggulalo gye nabagambye kigenda kubeera kikakali ng'oli mu Uganda olina eddembe okwogera ku nsonga zonna ezikwata ku nsonga za Uganda ne Buganda eno message njagala egenderi abaana b'obuwala n'abaana b'obulenzi mwenna bali ku mitimbagano muli baddembe
okuba nti mwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Obwakabaka bwa Buganda buvunaanyizibwa ku buli muntu yenna ssekinnoomu ali mu Buganda newankubadde oba toli Muganda. Kye kibuyisa Obuganda. Olira Ssaabasajja Kabaka waali embeera ye tewoomya ddigobe. Yeetaaga okutwala ewa Kasujja ajjanjabibwe. Naye olw'enkwezenge zitudde Mmengo, olw'okuba nti n'abali mu dictionary bakozi ba gavumenti, y'ensonga lwaki batandise okujja ku mitimbagano okutiisatiisa abaana obutayogera ku nsonga. Nabagamba nti bw'olaba ng'omwana abadde ng'engajjaba ng'atandise okukola emirimu egy'enjawulo ewaka, omuzadde sooka otule wansi obuuze omwana ono abala kaki. Mu kkoweri erimu bwe lityo bwe mulaba nga Charles Peter Mayiga Kalooli wa Ssaanyaga Mulengejja atandise okwefuula bize nnyo mu bintu ebitakwatagana ku bintu biyamba bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka, kitegeeza waliwo ekigenda maaso mu ggwanga ekitereke obulungi. Njagala bategeeza nti Yoseeri n'abampembe abali Mmengo tebaagala kintu kye bayita challenging oba okubabuuza ebibuuzo. Bo balowooza nti okusirisa omuntu kye kikulu kya byonna. Era abantu bangi bannamawulire abavuddeyo okwogera ku nsonga za Kabaka bakubiddwa ku TV ne ku radio stations nga bagezaako okwogera ensonga zino. Kiri mu ssemateeka wa Uganda buli muntu yenna okuvaayo busimbaalaala obw'emmuli bulimu, kuvaayo busimbaalaala oba kuvaayo busimbaalaala ng'ekitoogo kubanga obw'emmuli bulimu amakoona oyogere ku nsonga zino. Naye bw'olaba omuntu atandise okukuba ku nsolobotto oleme kwogera, kitegeeza nti waliwo kye bakweka. Mu nsi gye tulimu tetukyagala kweka kintu kyonna, twagala ebintu byogere mazima era buli muntu ategeere. Omuntu yenna agaana omuntu okwogera ku nsonga za Kabaka nga yetakuwadde ensonga lwaki ozoogerako ng'ate akimanyi nti Ssaabasajja Kabaka yatugamba nti buli omulembe gw'abavubuka tugukolerere era tulwanirize Obuganda, kiba kitegeeza nti yatuwa obuyinza okwogera ku buli nsonga zonna n'omukuuma. Ssaabasajja Kabaka aggumira bantu kituyite okumukuyingiriza. Yensonga lwaki nabo batuyise ku birthday run, nabo batuyise ku mazaalibwa, nabo batuyise ku mazaalibwa ge, nabo batuyise ku matikkira oba mu kivulu kyonna tugenda okumukingiriza. Kati baba tuyita omukingiriza ate lwaki bw'afuna enkenyera tetusobola kwogera ku nkenyera ezo ne mutukuba ku nsolobotto. Kati bannyabo ne basse mwena bali ku media tebayo omuntu n'omu akulimba akutiisatiisa ng'ogenda kwogera ku nsonga ezikwata ku Kabaka kubanga ebintu bino byonna biteeketeeke. Baagala kutandika tuudisa kuteekateeka abantu bonna musirike Ssaabasajja Kabaka agenda okuseerera kye tutayagala nga tewali muntu yenna asobola kwogera ng'amaze obatiisatiisa ekitasoboka. Omuntu yenna addamu okutiisatiisa apu yo erina kye tuyita block. Osobola okuvaayo n'omwogerako live n'omwogera amannya ge ani akutiisatiisa. Kuba kino tukirabye nti abantu bennyini abatulowooza nti bali mu struggle oba baagala n'enkyukakyuka ate bajja mu box bw'abaana bagamba bannaayi muve ku nsonga za Buganda muve ku waki muvumirira gavumenti naye nga bali mu struggle. Kati baana bawala batandise n'obagamba nti sikati waki mwogera ku nsonga za Kabaka ate nga musuubira okudda ewaka mulowooza munaayita ku kisaawe. Kambabuulire kye bayita okutya bwe bulwadde obukyasinza okubeera obuzibu nnyo mu nsi. Teba muntu akutiisatiisa kubanga buli wamu osobola okufiirayo. Osobola okufa nga weebase, osobola okufa nga oli mu mmotoka, osobola okufa akisidenti, osobola okufiira mu nnyonyi, basobola okuwa obutono obufa. Kati okufa tetusobola kwewala. Naye ofudde otya? Ofudde oli mu kwegadanga, ofudde oli mu kunywa mwenge, ofudde oli mu kwana, ofudde oli mu kulya mmere oba ofudde olwanirira ggwanga lyo. Kyekikulu kya byonna. Ensi zino ffenna ze tulimu ziriko abaaziira omusaayi. Baalwana, baayogera, bagenda mu makooti bakola buli kimu. Era baafuna okusoomozebwa okw'enjawulo. Kati kwe tuba tufeesinga ffenna teba muntu addamu okutiisatiisa. Ngenze mu maaso kyali ku kiggula luggi. Gwe ng'oyagala okukakasa nti abantu bano balina ekigendero ekikusike. Ku Sande olunaku nga lutuuka enkuyanja n'enkuyanja y'abantu ne bajja okukingiriza omutanda Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II. Munnange ebintu byonna ebisigadde mwabirabye nga bwe nabyogeddeko. Naye njagala kwebuuza abakungu abiyita ab'Emmengo kiki ekitandise okwetooza Ssaabasajja Kabaka abantu abatamukkiriza na kamera mutuukako. Era kuva ddi Ssaabasajja Kabaka nga waliwo amwogerera. Kabaka si muzimu, Kabaka si lubaale, Kabaka yeeyogerera ensonga zitagenda kulinnya ku mutwe gwa muntu. Akamanyiiro akasumagiza yalira Mayiga lekerawo akamanyiiro. Katugenze kulera okukomba essowaani. Tugenze mu maaso. Yoseeri tibaabula tabasira mutano wa kale kyensera mbazezezere ne Charles Peter Mayiga wa Ssaanyaga Mulengejja n'abaye abali Mmengo. Njagala babuuza ebibuuzo bino. Naye mulekerawo okusirwaza bannayuganda kubanga bannayuganda babuuza ekibuuzo baagala kutegeera. Omulanga gwavudde mu bantu ba Kabaka ng'omulanga nti embeera mbi ne babuuza twagala kumanya Ssaabasajja Kabaka yabaaki.
era twagala Ssaabasajja Kabaka atwalibwe wakasujja jjanjabiwe. Njala kugamba mwana wa kitange, bw'olaba TV mu Uganda tekuli TV n'emu yavudde ku discussinga ddoboozi ly'abantu bye balabe ku social media. Kiki ekiba kigenda mu maaso? Essaawa zino ku TV ne radio station bali mu kwogera ku video za musajja oli omusegu alina ensimbi simanyi musajja mugagga. Bali mu kwogera kana akasajja akanyalwanda akalaza obuntu bwako. Bali mu kwogera kali akawala simanyi akakoze katya. Bali mu kwogera ku nsonga ezitagatta. Naye ng'ensonga z'omuntu asobola okubina nayogera ekigambo nti bannayuganda bane mu kakkane baganye zitunda kikutaaluddawa nti media yonna mu Uganda Museveni yagisasula obutogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka wadde ozidiscussingako. Njera basomera ebintu bino wammanga. Tukimanyi bulungi nnyo nti Yoseri tibahabula otabasene otanawakale bw'aba anatta omuntu asooka kwetooloola n'amala okufunza lw'omu n'akuteekawo. Eriyo abasajja n'abakazi abaabulwa empeka emera wadde otugezi otumu batambula babungeese ŋŋambo nti bannange mwaboogera ku nsonga za Kabaka n'obulwadde bwa Kabaka muli balangira muli bambejja muli basaava n'owuliriza ekibuuzo munnange n'omuntu ne gukuluma. Munnange abo bonna bakozi ba gavumenti tebamalira budde. Njala kubuuza ekibuuzo kimu. Yoseri bw'abanga anatta omuntu asooka ku intimidating family na public. Ngenda bba byokulabirako. Oli bw'ava n'agamba nti mwogera ku nsonga za Kabaka, Kabaka alina abaana nga teboogera. Tukimanyi lunye nti n'okutta Sir Edward Muteesa basooka ku intimidating family. Tukimanyi okutta abantu bonna badde baze bafa basooka ku intimidating family. Kati Ssaabasajja Kabaka mu mbeera gy'alimu bw'obanga towulirangayo mu mbejja yenna ayogera, mulangira yenna ayogera nga ne bwe tuyita Nnaabagereka naye tasobola kwogera, kitegeeza ki? Waliwo kye basirikidde ekikusike. Mayiga yennyini ku mbeera eyabaddewo tasobola dde okuvayo kuwa commentary, yatandise genda kulambula masazi gye bamukoledde ekyejjo bye kyengendo bategeeza wano. Kitegeeza waliwo ekintu ekikyamu. Kati saagala bakubuzebuze musimanyi abalangira n'abambejja, simanyi abaana ba Kabaka be balina okwogera tebakulya ssente. Olina right okwogera ku nsonga za Kabaka kubanga tukimanyi Museveni asooka mu famire mwennyini n'agikwata ebituuliro n'esirika ne tasobola kwogera. Ssaabasajja Kabaka ali mu buwambe ate Ssaabasajja Kabaka mulwadde mugi. Yeetaaga essaala era yeetaaga amaanyi ogateeka ku gavumenti bamukkirize agende afune obujjanjabi. Era balekerawo batiisatiisa ku nsonga ezikwatagana ku nsi yammwe n'Obwakabaka kubanga bo bakimanyi nti bw'osiisa bannayuganda oba okikoze. Njagala bba obyokulabirako bino byonna wansi ku bantu ababazze bafa mu ngeri etategerekeka. Famire zaabwe zikomekkerezedda zitya era zaali zivudde kwogera ki? Ntandise. Tugenze ow'omulongo Jero Kasirye eggwanga bwe yafa. Famire baagisalako yonna ne bagana buli muntu okwogera ekigambo n'ekimu n'okutuusa kati teri yali abakufu teri yavaayo kuleka kigambo kyalaga nti Kasirye eggwanga yafa kintu kino. Ne mu ntaana ffe tukimanyi taliimu. Teri famire yakkirizibwa kwogera ku kintu ekyo. Tugenze ku mugenzi Sheikh Nuhu Muzata batte yenfa yemu basooka mu family ne bagizingako. Tugenze ku mugenzi Yakobo Olanya bya recently wano kimwakiraba. Tugenze ku late Archbishop Kizito Lwanga basooka ne badisorganizinga family ne bajuwa omusimbi omupande omukadde abenkana mu bagati tujja zia twetaaga kumanya nti Archbishop yafudde ki. Tugenze ku mugenzi Anas Kalisa family bagizingako ne bagaana okwogera kintu n'ekimu. Tugenze ku mugenzi Nobo Mayombe bakola ekintu kikimu. Tugenze ku mugenzi tugenze ku saba Archbishop Orthodox Yona Rwanda bakola ekintu kyekimu. Tugenze ku mugenzi Nyakairimu bakola ekintu kyekimu. Tugenze ku mugenzi Serena Nabanda awali akavuyo kulya Lukombe Sowani. Tugenze ku mugenzi James Kazini wepo ne father recorder eyakafa recently. Bw'owulira ebigambo bino kikuza luddawa. Kati omuntu yenna akugaana okwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka n'obulamu bwe kitegeeza nti oyo ali mu nteekateeka eri eteekateeka bannayuganda n'obbagaana okwogera ku nsonga ezo. Kati okutegeeza abantu bano n'okubategeeza nti to prove them wrong ntandise bwenti. Njala bategeeza nti ekintu mu Uganda bwe kyogerwako ne kigenda viral oba kituyita viral kiteekeddwa okuba nga kigenda kwogerwako n'okudiscussingako. Njagala babuulya bloga ki okujjako mawavudde okwogera ku nsonga za Kabaka oba TV ki eyavudde okwogera ku nsonga za Kabaka. Olw'ensonga bo basiriifu omulimu bagumanye. Obulamu bwa Kabaka buli mu matigga. Wano wenjagala babuuliza era n'obategeeza teba muntu yenna addamu kulimbibwa nti Ssaabasajja Kabaka alina ekintu kyonna ekikwatagana bizinesi mu Buganda. CBS radio y'abamafiya tebankwera Ssaabasajja Kabaka. BBS telefayina gavumenti TV ya Charles Peter Mayiga Kimba Freeman n'abayaya abalala bali Mengo si ya Ssaabasajja Kabaka. Era buli muntu yenna akolagana abantu abo okolagana mu bukyamu. Kati njala babuuza tulina TV eziwere 10+ ani yayogedde ku nsonga ya Ssaabasajja era n'ajogerako. Tulina zennyini eziri ku kitebe ekitale ekya Buganda kuliko CBS FM
tebasobola kwogera ku nsonga ya kabaka wadde neegi kuliko BBS telefina teboogera ku nsonga za kabaka neezi okujja kukudda mu lugambo ono yakwanyali ono yakyayani ono alina kiki simanyi tolabe katambi gundi tugenze ku Natasha Broadcasting Service never tebasobola zoogerako tugenze ku Nation TV gye muyita NTV nobody can talk about that tugenze ku Bukedde ey'olugambo tekuli ayogerako tugenze ku Short Media teri ayogera Top TV teri ayogera Baba TV teri ayogera Delta TV zonna tekuli ayogera kubanga bano information bagifuna dda ne code teba muntu yenna addamu kwogera ku nsonga za kabaka oba ku nsonga z'emmengo kubanga beetaaga okuba kabaka afudde bo baleke bajje babwe information enfu to the extent bateekateeka dda n'ebyokwogera n'abantu abagenda okwogera ku nsonga ezo y'ensonga lwaki ne baminisita b'emmengo bonna bagawumbidde tebasobola kwogera kubanga abalonda Yuwasanya Charles Peter Mayiga abawe ebiragiro nti owa muntu yenna ayogera nze nteekeddwa okwogera ku nsonga ezo ate kennyini agawumbidde y'ensonga lwaki buli avaayo okwogera ku nsonga ezo ng'akola ku CBS oba akola ku BBS agobwanga nabo gisimufungize taddamu kulabikako kino kijidde luddawa kino kijidde otwekana nti bannabawunda basinga obungi abadde bawakanya enkola y'amayiga wepo ne gavumenti y'omupembe yose tubasolo ntabano wakalekezi bagobeddwa era abamu battibwa abamu balina mu nkomyo abalala bali kudduka olw'ensonga ezo wammanga kino kikulaga bulungi nnyo ensonga egenda maaso era y'ensonga lwaki ebintu bitambula bwe bityo kateba muntu yena akusirwanirako akugana okwogera ku nsonga za kabaka Ssaabasajja kabaka babateekateeka olw'ensonga nti emboozi eriwo ba government agents bonna ba propagandalist bagamba nti emboozi wo gye bagenda obbawa okwogera singa ekigambo kiri singa kabaka asedde kuba emission yaabwe bagenda kuleeta ekibooziboozi kya kansa kyekisooka eno video muli gijjayo bagenda kuleeta ekiboozi kibagamba nti kabaka yafudde multiple body organ failure mumpulira bulungi bajja kuleeta ekibooziboozi nti kabaka yafudde kansa oba kabaka yafudde multiple body organ failure nga bwe bayogera ku kibooziboozi kyani ku kibooziboozi ky'omugenzi Jacob Oulanya muno bakuleetera ensigo bakuleetera ekibumba waliyo omusajja omukulu eyazze ku TikTok n'agamba nti Ssaabasajja kabaka muntu nga ye era mu kyaba bagamba ekiyita ekiro ne Ssaabasajja kabaka yeetikka mu Ssaabasajja kabaka alina ekijujulu kye yagwako mu lubiro n'akyegomba ne kimusiiga siriimu kati ne bw'owulira engeri gy'abadde ate alumbamu abantu abogera ku nsonga za Ssaabasajja kabaka ne weewuunya bano abasajja saaki kubategeerera gavumenti gye muzannyisa esobola okukola ekintu kyonna at any time n'abalooza nti ekintu ekyo ekituufu kumbe balina kye bagweka bw'owulira abantu ng'abo nsaabu munnayuganda yenna ali e Kampala bw'oba omanyi omuntu yenna mu Kampala eyatandise okwogera emboozi ng'alumba Ssaabasajja kabaka simanyi mulwadde wa kibumba mulwadde wa nsigo simanyi ayina ekiri atabaala mumunoonye mumutwakinge mukuba emiggo saawa kati yakwebereramu buli muntu yenna ayogera emboozi etakwatagana ku Ssaabasajja kabaka nga tawagira Ssaabasajja genda kukutwalibwa kujjanjabibwa nga balinze tuteekateeka mumunoonye mumukuba emiggo nga nina bwe gisimufungize tukooya akamanyiiro eno message njagala egende mwenna Baganda kyannaku nnyo ng'empologoma tukyali mu Kigwarugi video talinaba kyannaku nnyo ng'empologoma eri mu kunyigirizibwa mu mbeera eriwo essaawa zino naye nga omusajja atambula mu Buganda ali mu kuzunga atambuza program za Syria njolo ko bazanya abantu be ku bizinga by'essese Mayiga bwagenze mbizinga by'essese wasanze challenge y'amaanyi ne ku media waganyo kiraga abasese bakugambye mukulu kiki ekikuleese no tunyumiza emboozi ya siriimu ng'ate mukama we yakuwaddamula abantu bagambye atwalibwa jjanjabwe baku challenge nze n'osindika majega ga SFC gabayimirize abantu ne bagana okuyimirira ne bagana okusirika era bakugambye emboozi era kyavudde meeting wagisazzamu wakati n'odduka kati nkulangirira ku lutalo mwenna Abaganda nga manyi nti mwagala Ssaabasajja kabaka nga mwagala Obuganda eno message egende gye muli Ssaabasajja kabaka n'amala avaawo Obuganda mye tebuliiwo naawe kenyi yeeyita Omuganda atamanyi byokola essaawa zino bagenda kukuliramu ekiwejjowejjo kyaffe okubeerawo ng'Abaganda Ssaabasajja kabaka n'Obuganda Ssaabasajja kabaka bw'amala n'aseerera tuba tetukyaliro tugenda kwekwata naawe ali eyo aweesebwa obusente okusirika bagenda kukulya Mayiga bamuswazizza nti temusobola kirala ku mawulire nze omuntu yankubidde badde mu lukiiko n'aga kasajja tokawadde levu ne kaganye Abaganda edda mwabeeranga n'amagye agenziriza wemusanga Mayiga kati mutwalaganye wemusanga Mayiga mbawadde olukusa mutwalaganye kubanga tukitegeddeko Abanyarwanda kagurupu k'Abanyarwanda abo tebaswala era y'omukuba Mayiga ali mu Buganda atambula omusajja yamukwasa omulimu waali naye omusajja afa tasobola kunyega okusirika ye maama kambuuzeemu mu abantu abaliwo
abasajja ba kabaka n'abazaana ba kabaka singa oleeta house girl ne house boy mu nju yo ng'olina amaka malungi nnyo. House girl na house boy ne babanga balya bulungi nnyo balabira bulungi nnyo balya naye nga ggwe nnyini maka nnyini business nnyini asasula abantu bano munnange oli mu mbeera ya Ssaabasajja Kabaka abantu abalaba ebweru bagenda kwogera ki? Ssaabasajja Kabaka embeera gy'alimu naye Mayiga n'abantu abametodde bonna emmengo banyirivu nnyo balina ssente buli kimu naye omuntu yabateekaawo essaawa zino ali ku leeboleebo lwa bulamu bwe naye abasajja banyirira bavuga emmotoka za bbeeyi omusajja amukumidde mu busibe tebasobola kwogera. Ntera kubuuza gwe obanga olina amakaago nga gw'osasula abakozi nga banyirira baligita naye nga gwe nnyinimu okonziba osiiwuuse oggwawo olowooza abooluganda bakona b'emikwano oba n'abalabi baneyimba bagenda kubuuza kibuuzo kiki ekyatuuka ku nannyini maka era bajja kubuuza abakozi kiki kye mwakola mukama wammwe kye kibuuzo nakati abantu kibabuuza. Ssaabasajja Kabaka embeera mwalimu Mayiga ne gurupu ya mafiya munyirira Ssaabasajja Kabaka yabaaki kati mbasindika buli muganda yenna bwemusanga Mayiga mumutwalaganye bakatikkira bakola ebikola by'omundi Mayiga byakola baakubibwa baakinyizibwa n'abamu tebamanyi gye balaje nakati gye balina ebika bye tebamanyi gye biri. Kati mbategeeza buli muganda yenna gy'oli yessawo okusituka akamanyiro kasusse Mayiga w'omusanga mutwalaganye ne baminisita b'emmengo bennyini bali mu batwalaganye. Kino baakikola nga kiteeketeeka njala bategeeza Mayiga bwe yasitula gurupu y'abaloya n'agiteeka mu Bulange Emmengo ekigendera kyali ki? Kwe kutandika okukunoonya buli kyapa kya Buganda kyonna we kiri batandika okidokimentinga empologoma egenda okuva mu Kisaka nga evuddemu ng'ewedde nga ettaka lya Buganda ne Buganda emaze okugabanyizibwa wakati w'ababbi abali Emmengo neyo sente babalo tabasula mutano wakati enseera temuzezedde nga buli kimu kiweddewo gw'Omuganda Omumbejja n'Omulangira lye yagawumbidde ogenda sigaza ki? Eyo gurupu y'abaloya Mayiga yateeka Emmengo buli lunaku kye bakeerako ku dokimentinga mpapula za Buganda kuzikyusa kunoonya amataka na buli kimu. Yensonga lwaki buli muntu ali Emmengo afuba okola nti afuna ka gurupu akajja ku social media okulwanyisa information gye tufulumya. Lwaki ku TV za Uganda tebogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka? Lwaki ku radio station zennyini eziri mu mbuga ffe tebogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka? Lwaki abalangira n'abajja babagenze mu masire kasubi abasirikale tebabakkiriza? Wetwogerera essaawa zino emisinde gyawedde nentegeezeddwako nti Omunyarwanda ali mu lubiri ali mu uniform za SFC talina mukwatira nsawo. Kiki ekiddako? Batandise okutekinga position naye with the time bakikola kati bakola kyetuta delaying tactics nti Ssaabasajja Kabaka afe mpola bo bajja abampembe baga nti Ssaabasajja Kabaka yafudde natural death oba yafudde multiple body organ failure batandika okumenyera n'ensigo zaali nfu ekyumba kyali kifu buli kimu naye nga bakimanyi nti kye bayita compressing bali mu compressinga budde nakutwala budde bwa kati Mayiga kati kankubuulire olina kyotamanyi omuntu gwe bayita Omuganda tomuzanyirangako naawe mukama oyo sente bahabula tabasira mukama kati omuntu gwe bayita Omuganda temuzanyi mulabanga omusiru atudde atalaba babalaba. I can confirm to you all Ugandans, mostly Baganda, His Majesty the Kabaka of Buganda, Ronald Mwenda Mutebi II, he was poisoned by Yoseti Bahabula Tabasirwa, the son of Karekidadi Museveni, plus his agent in Mengo, Mayiga, and his group. Let nobody lie to you that Kabaka is suffering from cancer or multiple body organ failures. No. His Majesty was poisoned. That's why they don't want him to go abroad to seek for further medication. And I'm here humbly asking the Almighty God to protect His Majesty the Kabaka of Uganda to get the second chance to witness the peaceful transition of power in Uganda. But Baganda, wake up before it's too late. Wake up, let nobody deceive to you. These people that are just doing it, delaying tactics so that they finish His Majesty, so that they come out with forged post-mortems, which will not accept. I'm here to inform all of Uganda and all those people who love Uganda that His Majesty was poisoned.
That's why they protect him from the media. That's why you don't see any media outlet in Uganda discussing about Kabaka's health right now. Everyone is moving around, prophesizing, playing porno videos, and praising state agents on social media. So, if you see such information in media, get to know that there's something which they're hiding. So, I'm here humbly informing all of Uganda. Whenever you see my guy, please chase him. If it is needed, all of Uganda get together, we chase that gentleman and his mafias in Mengo. Mbakubiriza omulango kutakungula. Tebakulya sente omuganda yenna mbona Uganda. Ssaabasajja Kabaka wonna mwene mukubi omutabi w'okubiri mutabani wa Muteesa yaweebwa obutwa. Museveni, Mayiga ne ba agent abali menge bamu obutwa. Babateekateeka okumugaana ogenda ebulayo okujjanjalwa ko bakimanyi baagala afe bapewe n'ekibooziboozi nti yafudde mu ngeri ey'obutonde nti yafudde okuba nti ebitundu bye eby'omubiri eby'omunda byalemereddwa oba yafudde kansa. Era waliwo n'omusipumu wa tuutu mutabani wa Sitaani mutabani wa Ibirisi eyaza n'akola video ku TikTok n'agamba Ssaabasajja Kabaka mbu yali mu kigango kye n'alaba ekijujjulu n'akyegomba mboloko biyita ekirungi Kabaka yeetikka nikimusiiga siriimu. Bw'owuliriza emboozi zino bebe tugamba nti Museveni asobola okukola ekintu kyonna kati baddamu okulimba kigombo kyonna kyekibadde ekigula lugiri kyaliro era tebakutiisatiisa kati video entuufu etandise ekigula lugi nkifundikidde kati ngenze ku video entuufu eyandeese. Alright. Nga sinagenda ku video entuufu eyandeese njala munsalimu akantu kano kakengedde okukola mukateeke ku mutimbagano wonna bwe bamusobodde. Ekisookera ddala kanseke empisawo obubaka buno mwenna bannayuganda gyera bategeeza nti okusaba kwammwe kwe mbadde mulindirira okusaba ekituufu kwawedde. Omusango oba emisango egyanvunaanibwa gyonna Allah yansobozesezza ng'ayita mu balamuzi n'essaala zammwe okuba nti emisango gyanzigiddwako era sina musango gwonna gunvunaanibwa. Mwe bali nnyo mubalire ddala yensonga lwaki kati ndi free okwogera n'okukola buli kimu. Naye nga bamayi baga nti bw'obanga okyali mu nju mw'oli ate tutotolwa byama ebyama bibwo bisirikira n'obireka. Yensonga lwaki ebimu mwagala okuwulira nnyinza okusobola bibagamba olw'ensonga nti nkyali wano ate nga sisobola kukola kintu kirala kudda ku kisinga ku ekyo olw'ensonga mwandiyagadde okuli ebisingawo naye sijja kubyogera wano okujjako baga nti omusango naguwangudde sina musango nagunvunaanibwa kati olw'ensonga omulamuzi yagenze osanga emisango gyonna gyali tegirina buki kwegisinziira. Misango gyali emisango 5 nabaga nja gyogera nga amaze okusetula ebigere okuvaano naye nga mukimanye nti sina musango gyonna gyanzigiddwako. Njala tutwala obuvunaanyizibwa okukola statement eno mu Luzungu nga neebaza ebitongole wammanga bino mbikole mu Luzungu then mukasalemu mukansindikire kagende ku international level era abantu bamwakubiranga amasimu ku embassy ez'enjawulo eza Butuluki ne gye mwasiringa musirike ka video kano. Alright. I'm by names of Lumbuye Fred, a Ugandan who is based in Turkey. Previously I had cases which on Monday I won those cases. And I would like to take my sincere thanks to the President of the Republic of Turkey, Mr. Recep Tayyip Erdogan, the judicial system of Turkey, and the Koja Eli Guchidale Semudulugu. Thank you very much for the protection. Thank you very much for each and everything. I'm very happy to the extent that the court found out that I was very innocent about the cases which were open against me. Thank you very much. May God bless Turkey and may God bless all the people of Turkey. And I would like to thank all my lawyers, both here and away back in Africa, and all my friends across the world. Thank you for being around with me, but mostly I would like to thank again the President of the Republic of Turkey, Mr. Recep Tayyip Erdogan, the judicial system of Turkish government, the Migration Department of Koja Eli province, that is Koja Eli Kuchidalese Mudulugu. Thank you very much. May Allah bless all the Turkish people around the world. Thank you very much. Chok Teshakuli, all Turkish people. Mubali ddala. Akenjagala munsaliremu mukatambuze ensi yonna kati video ngitandise. Ebisinga obungi omanyi empaka ezisinga obungi abantu babeera n'empaka nnyingi. Nga mbagambye nti sijja kwogera bintu bino naye
amawulire ge Uganda gali gagala okumanya criminal charges zange ne criminal forms just kumulisa ziri page 2 paper 2 sija kingenda balagako kyamaanyi nnyo ezo ndizibalaga nga tungide mu nsepe njagadde balagako nti ekikutta obudde oba ekintu kyonna ekyokya okiwa obudde ne kiwola n'okirinda gye buddako mwenna abayogera nabagamba sirina musango gye muli era sibavunaana kubanga eyo ndowooza yammwe. That is the reasoning capacity. So I don't blame any Ugandan kuchiche mwayogera. No. You have all rights, but I had to get some time to reply to you. But as we speak right now, I'm still here. I can't reply to you. Just apart from saying that, please stay where you are and stay calm. I'll address the public when time comes. Jakade bategeza. Mbalaze, charge sheet zange. Nziba mulisiza kumulisa. Nabiki n'emisango nali nagitaddewo ne okusinzira ku advice mapande sijja jogera ninga buli kimu kyabadde kiri okay omusango naguwangudde kinjalo bagamba sote muri mu mutwe nze wendi ebisigadde Katonda agenda kulembera na kimu kitambule kigende maaso kali kantandike na information egenze maaso nga buyandese ngera bwana bagambye nti ebintu ebigenda maaso mu Buganda byenyamiza era nga tewali muntu asobola byogerako wetwogerere essaawa zino kantandike ndo kembo information inveyo wano Lulinda bagamba nti ekiri ebusujja eri abenge kitokota sekisanikire wetwogero lwaleero akabinja kano kagenze ne kasaanyaawo embuga y'akasujja ebusujja era ng'ekumiddwako omuliro abantu bano bakunganira basamirira era nga abantu bano kitegerekise nti oba message egamba nti busujja bamwokezza omuliro yenna asaanyeewo era nga bakoze ekikolwa kino bebeeyita bazzukulu b'akasujja era abakulira embuga y'obusujja olw'ekuba nti meeting yatula gye buvudde katono yabisa okuba abantu bano tebakola obuvuyo okusaanya obwakabaka bwa Buganda n'ebigendera eby'ebituufu ng'abantu bano bakulembeddwamu eyita Katikkiro Katuluba Buno Sebunya Bwepo ne Gwojoronga n'embega wa Museveni wa Iso gwe bayita Andrew Kakande Kabaalu bano bebali emabega w'emivuyo gino wepo bantegezeddwako nti n'omusajja gwe bayita Gino Erika Yanja naye mwali mu nsonga zino kati kano ke ka video akavudde essaawa zino ebusujja eno yembeera eri ebusujja essaawa zino Alright. Embeera ebiri ebusujja essaawa zino wetwogerera nti ebusujja okyezaayo kati ngenze ku information eyandese entuufu tutandise bwe tuti. Alright. Gyovudde Katonda nabagamba enteekateeka ey'okwavuwaza abaana bannambi wonna bwe bali naddala mu kitundu ekya Buganda ekyagenda mu maaso era nga nteekateeke. Wetwogerera mwawulidde abasajja ba poliisi wepo n'abakulira ekibuga Kampala nga bakoze enteekateeka y'okuwandiisa abasajja n'abasajja abavuga bodaboda mu Kampala. Era oli yavudde n'agamba nti bodaboda mu Kampala ziri akakadde kamu naye basobodde okuwandiisako 4,000 ne tubuuza batawandiisizza bagenda kuba bakolera luddawa era kyekigenda okuddako kati nno sirika ndikuviire ku ntono. Wetwogerera essaawa zino nga zino bodaboda zonna 4,000 ezawandiikiddwa bonna bakozi ba ISO abawedde emirimu abasetingiddwa mu bitundu ebyenjawulo mu Kampala okuba nti bafuna information okuva ku bantu bonna ababeera mu Kampala olw'ensonga nti Yoseri akimanyi nti mission ey'okumuggyako eyinza okuggwera mu Kampala kati kino bwakikola okudeployinga ababodaboda bano nga balina okuinforminga government ne poliisi nti omuntu gundi mututte wantu gundi bantu bakuŋŋandewe bati kino kijja kuba kimuwa amawulire okuba nti asobola okufuna amawulire ku ki kyonna ekiba kigenda mu maaso mu Kampala ng'akozesa ababodaboda bano abawandiikiddwa era abaweereddwa ne kaadi ezibawogerako okuba nti basobola okutambuza amawulire ogatuusa mu state ng'obudde bukyali. Nje tutegeeza bannayuganda mwenna nti buno eno embeera nteekateeke nabagamba bodaboda ozijja mu Kampala gwe mulimu gwe baliko kubanga that is an informal sector. Nti omuntu yenna eyasoma n'ataasoma asobola okufuna obukadde 6 n'afuna boda wepo neyoolera omusimbi bino Museveni tabyagala ensonga nti agezezaako bavuwaza so nga ate aswa musaano ku mazzi. Akimanyi bulungi nnyo nti omulimu guno gulimu ebitundu 75 Baganda abasigadde bantu abava mu bitundu ebyereere by'eggwanga ne bagenda bakola omulimu guno ogwa bodaboda. Kati kimukalubiriza nnyo Omuganda eyatunda ettaka n'asigala ng'ataaguze boda akyafunamu ssente ataagula ettaka. Museveni kimuli obwongo n'okuba nti akimanyi nti ababoda bano bo tebabeera na sayidi gye kigenda gye kiyiika bwe gye bagoberera
kati akimanyi nti ababoda balina besinga obungi basajja baganda ekyokubiri baagala nnyo enkyukakyuka kati alina obbateekamu zizinga abagobe sina kindi zibafiiririre n'amataka ge baatunda ku bijja by'obwajjajjaabwe nago bamanirenda bagatwale so noke kakodyo akali mu kujjawo bodaboda mu Kampala okuzirekawo zino 4,000 byonna bagenda kubeera bakozi ba isogolo za bodaboda naye nga mbega awedde emirimu mu kkowe lyerimu ntegezeddwako nti okuva akatale ka Owino ke tuyita ssente bali ku ddembe omusajja mukulu nkajja Godfrey Kayongo bwe yagobebwamu baleetamu omukyala Omunyarwanda afuuse Kagumba weegoge mu katale k'Owino era nga information gye nafunyeewo nti baalina essuubi okusendawo akatale kano gye bwali buvuddeyo katono naye wakyaliwo ekyo kyabakwatiriza mpolampola kati yoseri yakimanya nti ebitundu 85 ku buli 100 abantu abakola mu katale ka ssente bali ku ddembe kumuyita Owino bakazi n'abasajja baganda abali mu formal sector abamu tebasobola kugenda mu bibiina bisukka P7 wabbe senior 4 weponga mulimu n'abo aba senior 6 n'abadiguli abali mu kutunda ebijanjalo ne business endala kino Museveni kimuwa obuzibu okulaba nti akatale kali mu kamakati nga yasobola okuzimbawo akeedi ate ng'akimanyi nti abantu bayagala okwavuwaza ekika ky'abantu abaganda bagezezzaako nnyo okwavuwaza abasigadde mu katale kano kyava basindikamu omukazi Omunyarwanda essaawa zino ali mu kucunya buli muntu yenna eyasangibwamu n'omudaala ng'emidaala bagirinnyisa ensimbi n'okera ku makyanga omudaala bagugabye sina kindi okukwata okukusibwa n'okukasukala ebintu n'obekasuka ebweru n'osigala ng'omudaala bagututte kino ekigendwa kyakutandika kuleeta bakazi n'abasajja banyala olutandika okulya mu katale kano nga bo bannannyini katale abaakasondera ensimbi n'amakayiwawo omusaayi bo bagenda kufulumizibwa akatale kano omukyalo no mwamuwulirako ebigambo ayogera bingi alina obuyinza bungi nnyo okuba nti mu kucunya bannayuganda abakolera mu katale kano talina mukwatira nsimbi olw'okuba nti essimu agikuba butereevu netuka ku poliisi netuka mu state house mamu biragiro biki ebyokukola nga niwo okucunya nenawo okugjamu yeesonga lwaki omukyalo ono yeefudde ekizibu entabo yava okuva lwe bajja mu musajja omuganda nkajja Kayongo yali akoledde akatale kano okumala emyaka emiyitirivu ennyo era nga y'omu ku baakola enteekateeka ekazimba okatuusawo mukalaba naye omwami ono yakunkuma omukono mu kibya sina kindi n'abinnyika olw'ensonga waliwo enteekateeka namutaika y'okumujja mu bulamu bwe kati simanyi musajja wattu gyagawumbiridde yennyini gye yeekwese olw'ensonga nti yadduka kibabu baali bagenda mutta kobbo katuleete Omunyarwanda ono asobole okucunya abaganda bano basobole okufuna okutegeera obulungi alright wano ngenze maaso eno musajja mukulu wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga gamulengeje yagenza asalimbira ng'agenda atambuza ekiboozi kya siriimu kyembagambyeko bwe yatuuse mu bizinga by'essese yasanzeyo abasajja n'abakazi bakagubiiru abamugambye ssebo muno mwozungira ng'atalina puroguramu munnange twagala kugamba abantu batuwadde siri n'otugamba nti Ssaabasajja Kabaka yeetaaga kutwala kujjanjabwa wasirise ojja ozunga n'ebigambo bya siriimu feno tulina ebizibu byaffe bitumala mukulu zaayo obuwale bwo nga nina bugisimufungize omukulu ono kyamunyiiziza n'alira abasirikale be okuba nti bakyambuwa abavubuka n'abakyala badebesaza akajegere naye nga tekyamuyambye olw'ensonga omukulu ono kimanyikiddwa nti ye olw'okuba nti alina bamalaaya bangi ng'oggyeko omukyala ew'owaka abamukubira essomo nga nti bebe ndi mulwadde n'asindika akakadde sina kindalagira abasaba bali specialized bagende okujjanjaba bamalaaya be beyeeganzika naye ng'omuntu eyamuwa omulimu okusinziira mu ofiisi omwakolebwa malaaya tasobola dde omwogerako wadde omwogera ku social media n'agawumbira n'atandika kugenda ku programu ez'okukola kimu asomesa abantu siriimu kati nno baali bamukubiddeyo mu bizinga by'essese era kyekyamuziza nga nabo gisimufungize Mayiga ogenda kusanga ekizibu mu nsi muno kyotajja kusobola kumalako nakyo njala kubuuza era abaganda mwenna abali mu nsi nga mukyagawumbidde njala babuuza singa empologoma emala n'eseerera gwalina ettaka naawe yeefuula nti wagira Museveni ogenda disigaza nedda kubanga ekigendero kya Museveni bwe yayitibwa nti muganda bagenda kulya singa empologoma eseerera ekimpumuzaamu awo kugumisa kintu ekyo singa empologoma eseerera buli eyeeyita omuganda oba ng'oli muganda bagenda kukulya mujjukire akabinja k'Abanyarwanda bano kamanyikiddwa bulungi n'oba ng'oli Munyarwanda nga toli mu kabinja ko bajja kukulya ne bwono bakolera emyaka emeka bagenda kukulya so gwaliyo nga gawumbidde ojja kitegeera bulungi nnyo nga bamaze okukulya mpozi kiba kyabulyaza amaanya obutamasomera mu miryango gino ekisijja kgenda mu details naye kamba basomera mu misango egyali gyenvunaanibwa kumwali mwagalo gimanya egisigadde ndigibasomera ng'obudde butuuse emisango giri 5 bweddu kanji bayitemu katono nnyo emisango ogusooka ogwanvunaanwa gwali nti nteeberezebwa okuba nti ndi wa bulabe nnyo eri obulamu bw'abantu ba wano nali nteeberezebwa okuba nti ndi wa bulabe nnyo eri ebyokwerinda by'abantu ba wano egyo ebiri
Omusango gw'okubiri nateeberezebwa okuba nti ndi mukulembeze oba mpagira ekibiina kyonna ekyabalumira mwoyo era nga nteeberezebwa okuba nti nze omu ku bakulembeze oba abavujjirizi b'ensimbi era nga nteeberezebwa okuba nti nkolagana ebibinja ebyo okwetoola ensi yonna nga nsinsidde wano era nga kitegeereza nti ndi wa bulabe nnyo asobola okuba nti ntoloka okufuluma eggwanga lino oba okubula mu ngeri yonna ebeesoboka. Omusango ogusembayo bo kennyini baateebereza nti ndi wa bulabe nnyo eri abantu ba wano era ndi wa bulabe nnyo eri ebyobulamu bw'abantu ba wano wepo ndi wa bulabe nnyo eri abantu bennyini abawano. Gy'emisango etaano gyali ginziguddwako naye gyonna gyagenza okunzika nga tegyalimu nsa era ne baŋŋamba nejjeeredde ndi butaala. Gy'emisango egyo egyanvunaanibwa naye omusango gwasinga okundi ennyo gwe musango okuŋŋamba nti ndi lumira mwoyo era gwansuzanga seebase nakati nkyakirowoozaako naye bagamba nti ekifuula omusajja okubeera omusajja bwe buvumu n'okutegeera ekizibu ky'olimu n'omanya bw'okivvuunuka. Olw'okuba ndi nze nina Katonda wange ne bajjajja bange bankulembera era ebizibu bino byagenda okugwawo tali mukkakkamu nnyo ng'asula wansi nti engeri gye siri muttemu gye siri kiri kino kyonna nali mukkakkamu nnyo era kyevula nti embeera bwe yatuukawo nasigala kintu kye kimu naye kyandyanga emisango gye baateekako nga sigimanyi naye nga bamanya nti bw'oba toli muzi wa misango era osigala nga omutima gwo mukkakkamu y'ensonga lwaki nakkakkana olw'ensonga nti nze mpuliriza nnyo ennyimba naye ennyimba ze mpuliriza ennyimba ez'eddiini ezikkakkanya. Waliwo akayimba ka muganda wange lwakuba tukwatagana byabufuzi bamuyita Pastor Bugembe bakayita Yubu. Bw'owulira akayimba ako bakayita Yubu kakukkakkanya bulungi nnyo n'omanyi engeri gy'oyinza okwandulinga mu situation mu mbeera ng'eno. Okitegeera nti Yubu yali musajja wa kitiibwa era yalina obugagga bungi naye Sitaani yajja n'amukemekkereza n'amutwalako ebintu byonna era Sitaani n'ayita mukyala we n'amugamba nti Yubu ebyobugagga byonna bigenze Mukama Katonda abadde waki tovuma Mukama Katonda wo. Yubu yali musajja akkiriza era teyavuma Katonda we. Kyeyakola yakkakkana bukkakkanyi n'aleka Mukama we Katonda yamutonda akole. Wagamba nti kakkana Mukama yayamba. Mukwano wummula toyombanga na muntu kakkana toyombanga na muntu bw'onyiiga webake oba yimba oluyimba oba fuwala obulwa naye kasita weteeka ku pressure n'obanga weetaddeko emitaafu ojja kukomekkereza ng'oyabise. Kayimba ako nkagoberera nnyo bakayita Yubu osobola okukanoonya owulire message erimu nti Yubu yali musajja mugagga wa kitiibwa nnyo ne Sitaani yamutwalako ebintu bye era n'awungeera naye mukyalo n'amugamba lwaki tovuma Katonda aleese ebintu bino byonna. Yubu yamugamba nti sisobola era Yubu yakkakkana bukkakkanyi mpaka lwe yatuuka ku buwanguzi nanga akayimba ako kakozesa nnyo kawuliriza nti kakkana ye Mukama yayamba bw'onyiiga webake oba tambula ve waka yimbamu oluyimba ebisigadde bikwase Katonda bw'oneereega ojja kugwa eddala. Mukitegedde bulungi nnyo so bw'oba tozzanga musango kakkana bulungi nnyo beera mugumiikiriza Katonda ajja kukulwanira entalo zo naye obanga omanyi nti wakola ekintu obeera ne greatness oba ekikulaga nti wazza omusango oba towazza musango obeera kaamu. Yensonga lwaki mbagamba nti bw'ofunanga ekizibu tosooka kupapa kakkana awo nonvuddewo ngenze ku information endala. Alright, olunaku lwabadde lwa jjo meeting ebyokwerinda yatudde mu State House Nakasero waliwo n'ezaali ku Speak Resort mu Nyonyo. Meeting eno ng'ekigituuzizza ki? Ekigituuzizza kwe kusala entotto butya Museveni lwagenda okuddamu okulumba Congo ne muganda we Piraato. Njala bategeeza mu Bannayuganda nti wakati wa Piraato ne Yoseti Babalota abasere mutano wa Kalekezi baafiiriddwa abasirikale 25,000 mu katuubagiro akabadde Congo ng'amagye ga Congo n'amagye ga ECOWAS geesaza akajegere. Mu kiro mu meeting yatuula mu kibuga Kinshasa ng'ekulembeddwamu omukulembeze w'eggwanga lya Congo ne batuula ne bagamba nti ekibinja ekibatawaanya kye bayita M23 n'Abanyarwanda bano gavumenti bbiri ezibawa ssente era eziba facilitating mwe muli eya Piraato n'eya Yoseti Babalota abasere mutano wa Kalekezi. Era ne batuula bagamba nti tugenda kusitula ag'obuto
naye omuyekera wonna wa M23 eggwanga lyayingira mutujja mukuba mpaka mu capital city y'ensi eyo. Munnange baali balooza nti omusajja asaaga era amagye mwagala gali mu training bulungi. Munnange emberege zitandika okubaluka okukakkananga Piraato ne mukulu munne Yoseti Bahulo Tasolomutano akabafiiriddwa bajase 12:5 tebasobola balaga mirambo wegiri era tebasobola baga nti gundi yafudde olw'ensonga nti bakikumye ekyama. Era kye kyatuziza meeting eno kipayo mu makago wa president Entebbe bateese ku butya bagenda okuddamu okulumba eggwanga erya Congo. Era mu nteekateeka eno mwabaddemu bajjenero ba Piraato bwepo n'abayosete Bahulo Tasolomutano wakati nga basala entotto engeri bagenda okuddamu okulumba eggwanga lyo kubanga balyetaaga mu bunnambiro bonna. Olw'ensonga bakimanyi nti bombu bo balowooza nga bombu bwongo bwabwe nti basobola okumaamira amavanjuba n'amasekkati ga Africa kye tuyita East and Central Africa. Era nga bwe nabagamba gye muvudde katono nti Yoseri omu ku bantu abakumye entalo mu ggwanga erya Ethiopia, mu ggwanga erya Sudaani, mu ggwanga erya Congo, erya Burundi n'erya Rwanda ne mu Uganda. Mwali mulowooza nti nze nsiika mpande, nali sisiika mpande zange. Amawulire gemba gaba matuufu. Byagenze okuva mu kunoonyeza okubitongole by'amaanyi mu nsi yonna gabalaga nti Yoseri kennyini y'omu kubavujjira era n'abatendeka abayeekera b'eggwanga erya Ethiopia abawangalya mu mambuka g'eggwanga erya Ethiopia be tuyita bategulye. Ethiopia eyo report sinze nagikoze nze nawa mawulire ne bategeeza bulungi nnyo abasajja kye bakola. Era ng'ebyokulwanyisa biyingira Uganda ne biyingira South Sudan ne biyingira mpaka mu Eritrea ne biyingira nebigwa mu Ethiopia abasajja ne bakola obutabanguko. Mu kino mwe muva ensimbi za Uganda zennyini eziva mu treasury okuba zikozesebwa okulwana entalo mu Sudaani, mu Ethiopia, mu Congo, mu Burundi ne Rwanda ne mu Uganda mwennyini okuba nti entalo zino zikozesebwa. Omukulu ono era yali amabega n'omusajja gwe bayita Luto. Era bwe twogera essaawa zino mu ggwanga erya Kenya bali mu kikwekweto ova omwange mubakwakwatira Abanyarwanda basukka mu 12,000 era nga batikkibwamu bali makomera. Mu kino ekikwekweto kyabadde wiiki ewedde mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Mombasa bakutte Abanyarwanda bawera 8 bano nga balina ebijambya obusaale obubazzi nga babadde beetekeseteese okukola obulumbaganyi. Ne mu kitundu ekirala kyenategeezezzaako ebyo gye bakwata Abanyarwanda nga batandise okukola ebikola bibimu kale kyezikeri yakola mu bitundu bya Wakiso n'Entebbe ebyokukwatanga abaana ab'obuwala ne bafumita ebititi mu mbugo ne babatemako emitwe. Era byadde byolwekeddeko mu bibuga embi bya Kenya kwe kuleeta insecurity mu ggwanga lya Kenya. Kino yakikola ng'asinziira mu kitundu ekya Karamoja mwe yagenda okubanga official asindika abayeekera bayingira eggwanga lya Kenya nga beeyambisa embeera eno olw'eyokulondoola ensonga nti akimanyi nti muyaya munne Luto ayinza obutalya akalulu kano nga muzeeyi Zedde oba muzeeyi Kazi omukulu agenda okuvuganya ne Luto agenda mukuba akalulu kya bugazi. Ono n'asala nga bwakosa violence asobole okubanga ayingizaayo abantu bagenda okukyankalanya akalulu ako. Nabagamba amaaso gonna mugateeke ku ggwanga lya Kenya kubanga ono mu nteekateeka ye ayagala eggwanga erya Burundi, eggwanga erya Congo, eggwanga erya Rwanda, Uganda, Ethiopia, Kenya wepo gonna gabenga endowooza yaabwe y'emu gye tuyita Tutsi dynasty. Era kyovola ebintu byonna ebikola emirimu egyo ssente ziva mu Uganda za muwa musolo kate baziraba. Mu meeting eyo zezimu balina okutya bwe kuti bagamba nti twagala okuddamu okulumba eggwanga erya Congo naye waliwo kye tuyita obstacles oba emiziziko. Emiziziko gino egisooka tebalina bwuma ze tuyita ensimbi ez'okubanga bagenda facilitate ng'olutalo luno kye kisooka. Ekyokubiri bamanyi nti bwe baddamu ne balumba ekiva mu y'ebiraka bandikyejjusa kyandibayisa mu buyisa mpaka buli omu gy'anaakwatamu obwe ate amawanga agombi ne bagaleka nga gali mu ntata. Kino bakikubaganyizaako ebirowoozo bavudde nga tekiwedde bagamba tuddemu tufune olunaku tunaatuula twetegereze ensonga zino ebbiri, ensonga ey'ensimbi ey'okuddamu okulumba Congo na biki ebinaava mu kulumba Congo kubanga bo abajaasi ba ECOWAS n'abajaasi ba Congo bagamba nti bwe tuddamu okulumba omuntu yenna omuyeekera wa M23 omunyana nena jaddukira tugenda bakuba mpaka mu capital city ne gavumenti eriko naye tukubajja kumanya nti bwe bafacilitatinga. Kino no kyolekeddwa bulungi nnyo kwe kutyako abakuba n'abavubuka bana babiri oba namukadde ne munne Piraato kwe kufa kwe kukola ki kwe kutyako abakwalina okungi era meeting eyabaddeyo. Era yensonga lwaki omusajja ono ali mu kutya nga naye yennyini ebisiikirize bwe bita olw'ensonga nti afunye ebizibu bingi nnyo ebitali byakwogera mu public byetasejja okubabala olw'ensonga nti ensimbi tazirina. Nga otwogerera ssaawa zino ali mu kutiisatiisa abasomesa n'abakozi ba gavumenti okuddayo okukola naye nga gye bagenda okukola tebalina dde omusimbi. Poliisi kye kimu n'ebintu ebirala biri kye kimu. Tugenze maaso. Eno message eddako njagala gyeyogera mu Luzungu nyitegeezemu n'Abannayuganda abali mu diaspora mutambuze obubaka buno mutegeeza abantu. Mu meeting y'emu eyabaddemu bajjeno ba Piraato wepole bajjeno ba Yoseti Bahulo Tasolomutano wakalekyezi bateesezza nti bakimanyi nti abantu ab'eggwanga lya Rwanda abayita Abahutu bano bakyali mu nteekateeka eddamu okweddiza eggwanga lyabwe
era ne musajja mukulu Pilato atuuza yalukugunyo olw'ensonga akimanyi nti abahutu bannannyini nsi buli ngeri yonna baagala okweddiza eggwanga lyabwe era nga abahutu bano bali mu contact bali mu njogezaganya n'eggwanga erya Congo po n'ebibiina ebinene mu nsi yino okuba nga bayambako okuddamu okutwala obuyinza bwabwe kati abakulu bano mu meeting bateeseza bati. In the meeting which was held yesterday in the State House in Nakasero, in the security meeting which was held both Rwandese generals and Uganda generals, both Yoseti Bahaburo Tabasura Museveni, they agreed that they must find a way of eliminating one by top officials of Hutu origin people from Rwanda, of those who master plan again to attack Rwanda and Burundi to take over power. So now, if you know any Hutu person or Hutu people who's residing in Europe, please inform him to be very careful because these two people, they are planning a silent elimination of those Hutu people, more especially the public figures who are involved in planning of taking power again in those two countries, that is Rwanda and Burundi. So if you know anyone who is very influential in diaspora but is of Hutu origin in Rwanda or in Burundi, please inform him to be very careful with his or her life because the mission was agreed to eliminate them silently whenever they are in Europe. So neteekateeka eno baagala kutandika kujjawo abanene abahutu abali mu nsi naddala z'omu Europe nga bajjawo mu kwomu olw'ensonga bakitegeddeko nti abantu bano bali mu contact n'ensi endala okulaba nga baddamu okuttikiza buto okweddiza ensi yaabwe gye babanyagako abantu ab'olubato. Awo no sigenda kulwawo ngenze mu maaso. Kansubire nti Maama Assassin mu ggalagi woli bakutwalidde vidiyo eno. Maama Assassin oli otya? Kansubire nti oli bulungi. Maama Assassin oli bulungi munnange naye manye toli bulungi. Nze kantegeeze ensi. Minister of Education mukyala Janet Kataha Museveni, the senior to drop out, ku Lwokutaano essaawa zaabadde nnya ez'ekiro munnange yafuna enjega. Enjega yamugwira nabagamba nti abantu mali bakukwasa mu bizibu byabwe bizibu 30 seconds oyinza okudduka. Munnange Janet yabadde ali maka ga State House Entebbe akajjadde ate munnange omwezi bwe gwagize bwe guti teyeewunzise n'agwa ennume y'ekigo n'ava ejjovu mu kamwa n'ateka okusambagala ng'ente gye basalako obulago. Kipayopayo nga bayisa ambulance ey'amagye ne convoy eyamutute kipayopayo paka mu ddwaliro ebbaawo eriri erwakitula mu banka nakati jali gye bakyamukanikira ali mu garaji olw'ensimbu eyamukubye evuva omwange. Kansubire Janet vidiyo eno girabe bulungi nnyo mwaganya okiteeka mu media teri akimanyi naye ndowooza wategeka sita omwezi gwevuunika bwe guti olina okwevuunika olina ssente osobola kiyimiriza. Olina ssente osobola kiyimiriza kasita omwezi gwewunzika bwe guti ku ttaka. Katonda talya nguzi, yakuuma ebintu ebyo, yakuwa ensimbu first and foremost, n'akuuma omwana omulenzi. Mukazi gwe wandibadde otufukira ku mitwe naye Katonda gwe tusinza musajja oba mukazi wonna waali tukwebaza kubanga alina obutetebe bw'ensimbi teri asobola muwonya nsimbu nga ne ku Lwokutaano yamuzaddemu abaana naye temusobola kifuna wantu wonna. Mubuuze mwena balina bakozi mu State House babuule problem mubira n'emikwano gyammwe mubabuuze oba okuva ku Lwokutaano bamutwala nga biwola ttaka akyaliyo ali mu garaji yabbaawe mu garaji yabbaawe eriwe lwakitula mu underground yabamulimu mukanika bakyamuzangu kyova ne ku byatese ebyabasawuti ebyabatica teyabaddemu nga Windows ziyiise. Katonda muzibu nnyo nange mutya era mwabagamba Katonda mumanyize mbatya kuba ne papa tamanyi Katonda teri amanyi Katonda tebakulima nti waliwo amanyi Katonda ate abasinga omumanya Katonda baatwala kati nze atamanyi n'okusigala nga Katonda mulabula bwe nti kubanga yatonda ensi tekuli ggulu omusana gwaka enkuba etonnya amataba gajja buli omu n'alya ne yeebaka n'ossa omukka n'otegeera nti Katonda gy'ali waddala ogende mu ICU intensive care nga oxygen bunaku osasula akakadde naye nga n'omukka obadde osagwa ojja okutegeera nti Katonda gy'ali buli wamu waali bw'omwagala kusangawo. Kati Janet alina millions and millions of dollars naye ensimbu mugamba olimba tujja kukuba tukuyiwa Windows ku Lwokutaano saa zaadde nnya emba n'ayika Windows n'abimba ejjovu ne bagikuba sirugambo Maama Assassin obubwe babuyita bubwe bubuzzeemu
abaleetawo za ambulance wuluba nga batwala mu garaji ya bbaawe mandevu autogaraji nga batwala mu mandevu autogaraji nga bateeka ekinene kyawanga ali mu garaji baliyo bakanika naye katonda musajja muzibu nnyo tomwepaakirangako n'akuwa ensimbi empya n'enkadde nenga n'akugana okuwunya ensimbu nenga n'akuma omwana wandibadde otofukira olwakino ekiwongole kye mulina mu kibibi takati singa ali oyina omwana omulenzi maama singa ali oyina omwana omulenzi singa totufukira ku mutwe maama naye katonda musajja muzibu nnyo wamukazi muzibu nnyo tagaba byonna bwakuwa sente takuwa baana bwakuwa baana takuwa magezi bwakuwa emmotoka ayinza obutakuwa nnyumba ye kyoyagala kyakuwa kuwera mu kiro nolaba yoseringa ddawo neepankira ku bantu nga naye atulawo n'atula mu ovo n'azikira bw'ati beyaza okuteeseramu nga ye yazikidde dda yavuddewo dda kubanga akooya era bamutera bamaze omukanikakanika bamutadde mu ggala mumaze omukanikakanika bamusiba windows naye najja nanekawo baleekaanira naye nga musajja aweddeyo oli omwana tasobola kufuuwa luwa naye gyali eri ali mu ggala bonna gye bali mulamu we ne bbaawe bonna gye bali mu ggala bali mu bakanika okitegeera kati gye tuyite ensi tokungula tugikyalako bukyazaako wayagiviira oli emmere yemu ne banno obuli bwebakamu nabalala bwebakamu kati newebuuza kiki ekiva kufutubazza ku baana abantu mubatte mwagala okuwamba eggwanga mugenda ditwala luddawa the end of the day bagenda kuzika mu nnaku 6 gye bazikamu abalala mwagala kutta Ssaabasajja Kabaka naye bw'omutta ogenda kweyongera emyaka 10 emyaka 2 ogenda kweyongera emyaka emeka kyenkubuuza simple logic ensi katonda gikola ngeri automatic no one is mortal anytime anywhere you have to die but you are keeping on torturing people killing people without knowing that anytime you too you are going to die. You are sleeping in mansion, you have billions of money, but at the end of the day, you have to die like any other. So, no one is immortal. Right now, you are having a lot of money, you are in the garage right now. They are trying to solve some problems. But the person you are trying to kill, His Majesty, the Kabaka of Ghana, is just there watching. Ebintu bizibu. Muri mugalaji bakuwanisa amagulu gali batereza Windows sobola kujja ensimbu kasita katonda kwasa ensimbu yali amanye nti waliwo jakoze waliwo kiziba kiyita genetic kantiteke kizibu ABC kibere waawo n'amanya nti ono yoseere ajja tufukira ekizibu katumuteekaawo ne yabeera time etuke ngali isolated kuba Museveni is isolated right now muna public kujja ne is isolated economy mvuga speed Windows zaayika gine emikono ate katonda musajja muzibu nnyo wali ulizaako emboozi y'omuntu afanga yeraba Museveni avunda kyobula nti baba yambale kati saati baba ayambale saati wonna ggalo tomusobola kulaba baba yambale bijaketi kubanga eno alinga go bakaliriza alinga ng'engegezi n'engego b'empuuta bamuka afa awulira olumu yesiba bandage ng'obulumi bumutta naye nga nsimbi alina oyo gwe bayita katonda musajja muzimu nnyo tomwepankirako ebikolobera Museveni byakola bannayuganda katonda muga ojja kufa ku nsi kuno buli nnyingo ogiwulira ng'ekuluma and I know you are watching right now. Never ever play with God. You are killing Ugandans but you are dying silently and you are witnessing that right now. You are witnessing that. You are dying in pain slowly by slowly. The same applies to your wife. You have a lot of problems but you are keeping on killing people. Ekyo tuyita katonda. Right now tula mu ovoyo walina otula muzimu ne guyita ogasitulanga ne gugenda ne wekanga obuli akasiye gwanga nayitawo ne wekanga obuli akasiye gwanga gundi ngazijja ko bolaya ngagamba president akelonyo no gamo onani lunasijja ko bolanya oyo nayitawo obuli omayombo najja obuli awo ne kayima najja nagachiwe mbwendo gamba Museveni nenga wamutta oyo ni nayitawo Kizitulana gamba Mukama akwekisa akwe n'obuwangazi ofengo olaba kubanga nange wanzita nakulagako ekkololo nembikula bendewera ngotaddeko ekintu okulaga nti wanzita niyo ganya okutegeera ekisa kya Mukama kibeere naawe nze mpese ne weesikano ka Kizitulwangazi ebyo nate bikulaga nti olina okuva ku kintu kino muli ku bantu mutta okitegeera bonna abantu bose bonna bakulabikira naye era okyegumya ng'afu okyebuzabuza ng'afukaanaaba naye ng'ate okimanyi
tugamba ekiri atabaala kyekiri n'asigadde waka ojja kufa ng'olaba nga Fulawo bwe yafuna ebizibu n'abiraba ebimutuukako enteekateeka mu gye muli master tusidasi tesobola kulina kyekola wetwogerera essaawa zino abaana ba Nuupu bali mu makomera naye tekuli wadde yeesimba okuwa kansala Segirinya Musajja atali mu kkomera avunda yagaana okukola missioni zo sente yaziya era njagala okutegeeza Abannayuganda mwenna tewabanga muntu n'omu avuma Segirinya yali asereza Museveni n'agaana okukola Museveni yali amugamba okukola. Big up my brother wonna wooli beera mugumu nino ekisajja kiridde esereza Museveni bamu kwogera Lufalansa bali mu kuwaayi kukola nkwe omusajja yagamba no olw'eggwanga nekulwako Kyagulanyi lwakiri mu nsibe ne bamusiba ali mu kkomera ne mumbuuza omusango gw'obuvuna tebasobola gukubula kubanga tebalina kye bagenda mugamba kwogera nga nti 1% embuuza eriko lisiiti era olina kumusibako obusibe ebisangusangu n'oteeka munda kubanga Segirinya Serebaazi n'azikolamu ebintu ebikulaakulanya abantu yakola eddwaliro n'agula machines time nalo nga tulina okukola mission bagamba nombe sisobola kikola n'agaana bamusiba oyo ehiwa abantu kubanga yakolera n'abantu ba MP abasinga obungi bazunga buzunzi bazinga buzinga bana bakumukira omukka mu taxi e Kampala mu taxi e Kampala omusajja alidde ekikomando alidde amagi alidde ebinyemu alidde ffene n'atandika okukuba obugalabi n'alyoka akuba omukka kati abantu balikoga ani afuuyi kati ba MP abasinga obungi bali bati sente baazirya tebasobola kubuulira bantu tebasobola kukolera bantu bali ebibuzabuza kufukanga naye ng'omusajja yagamba kankolerera abantu bange mamisho naga sijja gikola big up Segirinya wonna wooli ne bafuutusoza mwena bali mu kkomera mukama bagumye ekiri atabaala kikiri asigadde waka mujja kuvaayo just mere time egenda kujja buli yalidde mu nsi yo ojja gabana n'oli Kyagulanyi agenze mbazungu kati kankubuuza ekigambo kimu abali ku TV ze Uganda balina ekintu kimu bw'oyogera ekigambo Museveni agenda kulaba kuwesi naye nga kyayogerako omusajja mwavu ekimulese ku TV wali kwogera Museveni amulaba muwe ssente kyayagala naye nga byayogera byonna bifu gwe njagala mbuli muna byabufuzi eri asinkanyeko abakulembeze ne baba abakulembeze bali nga lya basinkanyeko kubanga afuna experience ne advice na bwe kiba agenda okuapproaching ebintu bino soon or later kuba yamanyi enkwezengeza ddala agenda kusobola alina kukola bintu bye kati security nga atambula n'abantu abalala bali ku international level ekyo nalyo kyajega mwate yasinkanya bavaako gw'omanyi kibayita vice president mu nsi ezaakulaakulana kimanyi oba kibayita former president kimanyi that is an opportunity onomugamba mwate Kyagulanyi mwate bamusanza ogataso kati kankubulire Kyagulanyi ng'oggyeko kubeera nti mukulembeze Kyagulanyi alina private life ye nti waddembe okunywa soda waddembe okunywa kabiya waddembe okuwuga waddembe okugenda mu disco waddembe okuzina mu disco n'azina amazina ge waddembe ekyo tuyita privacy ya Museveni ogimanyi privacy ya Museveni kandikubuulire privacy ya Museveni gy'asinga okwagala kusamira namba emu namba 2 kuwujja biwojjolo there is no anybody on planet Earth omukulembeze kyasinza okuwujja ebiwojjolo nga Museveni nabagamba as you speak right now ayina abaana basukka mu 100 naye nga abazadde mu Katahawuna mu Gwensi Buno abazadde bakazi banjawulo different women ziri privacy ya bintu ebi kusamira na kuwujja biwojjolo mwana mukulembeze atawuga oyagala akole ki kubanga ekyo kimukuliddemu asobola Museveni mulabona nga awuga kubanga takimanyi yali ayola busa n'okwambala engatto bamuyigiriza njigirize basemwogerere okwambala kawunda sono muga nti tayi bagiseva bamuyigiriza njigirize okuwandika amabaluwa international relationship bana abasajja bagaana abasajja balaba bebali bamuyigiriza ebintu bino nokwata no table manners bazimuyigiriza if you want to know that ask your grandparents they will teach you gondo buze Kawanga semogere mengo wali ajja ko ulibaga ajja kubulya who taught Museveni each and everything it was Paul Kawanga semogere and his friends he didn't know nothing yaita kyamanyi bamuyigiriza kati ove ku Kyagulanyi atambudde ku international level abadde buli kimu akimanyi Museveni ngatane Museveni nkubuuza kuno kwoli walina ettaka mu Uganda walina wadde ekijiko ky'ettaka watto kirina Kyagulanyi ati 25 yali ayina ettaka ayina buli kimu ekimutakisa okubeera mu bulamu bw'ensi ayina abaana ayina omukazi aliwo established avuma Kyagulanyi tanaye basima toyi
tawerera adde omwana tasasula adde school fees bakyamugulira airtime nga ne juice amunywera ku hoteli ya mugagga oyo naye ali awo najja nayogera ku Kyagulanyi n'avaawo omulajja nayogera ku Kyagulanyi naye nga kyamwogerako takimanyi kubanga akyogeza busiru kubanga takimanyi munnabyabufuzi yenna alina OB the likes of Barack Obama bamulaga nga ava mu State House n'agenda Camp David n'azanya basketball n'agenda mu restaurant gye yabeeranga n'asavinga abantu emmere ze tuyita obbies nti omuntu alina personal life ye endala nga amagye gali state biro bamukuuma ne munnayuganda awoza nti Kyagulanyi kyakola kikyamu oba kati kiringa nze bona osanga Lumbuye ng'ali mu bbala n'ezinawo Lumbuye ate yatandise ddi okuzina amazina tulina personal life yaffe apart from that guli muli mu kusavinga ggwanga guli muli mu kusavinga mwali bayoola busa tebalina kibamanyi nosanga musajja butamanyi kukozesa iPhone naye nga musajja mukulu minisita tamanyi bateekako laptop minisita nga nebbaluwa okuwandiika ebbaluwa ng'ozaakyo batera basekuritale bavoidinga okudraftinga ebbaluwa ezo olwedde ebbaluwa zijja ziri ku headed papers yawandika mubuwandiisi byeyagala n'asayininga n'agenda ne mbuuza meaning kyovula bawandikanga figures enkyamu wano gye nti yawandikako yali agenda gaba miliyoni 6 yawandika miliyoni oba yawandika miliyoni 6 byebagambye ng'ebyo nonavuma Kyagulanyi navuma abantu b'ovuma bali mu advanced ate bamanyi okitegera kati buli muntu alina private life ya Kyagulanyi mugijje mu politics wamu kubanga temujja bitegeera okitegera temujja bitegeera previously omugenzi Idi Amin Dada yali sportsman ng'awuga yali amanyi okuyimba ng'akuba ebivuga yali amanyi okuwuga ng'avuga n'emmotoka zaalaale kati ng'oganda ali president bamusanze avuga emmotoka zaalaale. What I'm trying to insinuate here, I'm teaching these national robbers movement bloggers abatamanyi bayita personal life apart from office work. Njala basomesa dayola profile ya Amini yavuga emmotoka z'empaka n'avuga obugaali n'agenda n'awuga n'akuba band n'ayimba n'asana amazina n'agenda kupuna ayimba ekyo tuyita private life ng'ogyeko office n'omusaga mwawuga atya simanyi atambudde atya the hell golina ki bwoba weeremereddwa ate omusajja osobola okweyamba ate omuntu omumanyiira kubanga mulina kawo mentality oli alina emundu alina n'omuggo brain is a monk bate wayiika bwongo windows zaayiika kawo mentality, that's the problem. Mumanyi kuyoola busa kukama ante na kuzikuba mpiso you mumanyi byo ne bisigala mu administration you know nothing. That's why each and everything is messed. Oli mu accountability ministry namba nagenda najigula mu ettaka natandika kuwoza nze sende kawo yazibba simanyi saaliyo naye nga ekenyini yazibba kuba kyamanyi kubba bajja mubuuza accountability nga tagirina ne mubuuza accountability takimanyi. Nkugambye Amini yalina personal life ye nga buli mwaje ego bali mu State House nga mayino okuyita bawusi naloga muje let us dance. How many times have we seen Museveni dancing with these stuffs in the State House and that castle? Waba dindi na banga bazina aka hebi nebi film gene ne kola chikola takala abantu omusembereraga wacha we ne omuntu w'abantu nga mufuzi abeera unique abantu abaagala ale shosho asobola okwoshishitinga n'abantu okitegeera niyo natawa yawuze abadde ayagala akole ki nze bonsanga ndi ekikajo kukubo tosekanga bonsanga ali mu kisawo nsamba omupiira tosekanga kubanga bino tubikoze kuva dda bonsanga nkuta oluyimba nyimba kubanga nze family yaffe bayimbi nange nsobola okuyimba kuba sikyagala film video gundi nagivamu yo film sijagala ate lumbi yatandise okuyimba kuba nina talent ne sikyagala kati bw'olisanga ate yatandise okuyimba no abantu balina private life yaabwe ng'ojje kuwona mutumanyire tulina ebintu birala bingi nnyo oyinza okusanga olibanga ate amusajja yatandise okuyimba yafuuka munnakyalo nze nakulira ku nkumbi ngimanyi ne musajja ntusobola kunimba kintu kirala kyonna ekitegeera goza bino yabloga bino nali mbimanyi lwa busungu na nyiike ndi ku mutima kyenjagala kintu nsi yange otherwise ndi kintu kirala nnyo. That's when some people are meeting baga nti is it the same person we meet who's ever on live? Because you can't get to know me fully. Okujja onsemberedde. And let nobody lie to you in Uganda, more especially those Indian people that you don't know about Chau. They don't know him. They don't know him. They don't know him.
Lumuli ntegera mujjo tegera abantu. Okitegera? Abantu balina talent, balina private life. Ndoli najja n'engalabiye kubanga wa NRM ne disguise ze. Kale mukulu mwamala ye ngawuga. Simebadde. Obadde yagala bere wanyoko. Information obadde yagala bere wanyoko. Pulu yajjajjawo empale mwe yawugidde ye ombiri gwe yawugidde mu gugwo. Noli simanyi nopu yafunye sente. Sente ziri mu constitutional nezifuna. Simanyi nopu yafuna seza iPod yawandiika ludda wa member iPod taliimu. As simple as that. Ne munda we mwogera ka propaganda kuba teri asobola battery, we shall challenge you. And let people talk. Let people express themselves. Because it's your constitutional right. Are you together? Nada. Tomumanyi bukwera tujja mutegeera. Aba mwali muzize kubega ne kubalema ne mulemwa. Kitegeera. Bannaye ndoza sijja bamadabudde bungi ssaawa ziri 7:18. Njagadde okunyumyamu namwe olwaliro. Nenjala bagamba nti embozi zonna ziri mu social media bannabyabufuzi ba NRM temuziwa makulu. Kyemulina okumanya tuli mu economic crisis nti emiwendo gigenda sigala nga girinya kigenda ku kawansi mulina kwebereramu era kyemba mbaga nti buli muntu yenna gy'oli fuba okulaba nga weetuusaako ekyo ekikulira amagala eddiba. Ensonga ezitali makulu temuziwa makulu. Ekintu ekitasobola kukuyamba mu bulamu bwa bulijjo tokiteekamu ssente. Nkiddamu ekintu ekitasobola kuyamba bulamu bw'obusaze tokiteekamu ssente. Mukendeze ku spendinga ate mumanye nti waliwo life after Museveni. There is life after Museveni because Museveni very soon is going. He doesn't know what is coming. That's why he fears to move around these days. So please take care of yourselves. Stay calm. Although we are facing economic crisis. And this message goes to all UPDF serving officers across the country. My brothers and sisters, this message goes to you. I know you are in such a situation whereby you've taken almost 6 months without getting your salaries. But as we speak right now, I've been telling Ugandans that Museveni is trying to recruit his fellow Rwandese in serving in UPDF, and people they have been doubting my information. But today on Parliament floor, one of the member of Parliament said that there was a lot of indiscrimination when they were recruiting UPDF officers. But that lady feared to say it loud and clear that the people who were recruited were all Rwanda origins. I'm here to inform the public. All the biggest number of the people who were recruited across the country, all the biggest 7%, they were Rwanda origin. All Ugandans who had qualities, all people were supposed to qualify to participate in the training, to become serving officers in the Ugandan army. All were disqualified, others were chased. And beyond that, they were charging 1 million per person. 1 million per person. So there was discrimination and there was corruption. Those who managed to pass through the recruitment, they paid 1 million Ugandan shillings. So I'm calling upon all UPDF officers who are still in UPDF. Right now as we speak, you've taken 6 months without getting salaries. You need to take care of your families. You need to build your own houses. You need to take care of your families, like kids and your concubines. You need to be a person who loves his country by all means. But these days, the UPDF officers, they are moving around the country, stealing from the people whom they are supposed to protect. But let me give you a clear picture. As we speak right now, the RPF in Rwanda, each serving officer is having a two-room which is self-contained. They are having 3 pairs of uniform. They get their salaries in time, they get loans, and they get leave. But what happened to you? As we speak right now, some police officers, they're lacking what to eat. They don't know where to stay. But they are serving a government
whereby officials, they steal from the country and they take money from Uganda to European countries. What happened to our country? Let me show you these pictures. Kubanza mai muzimanyi. Mulabe bibera je musulamu n'embeere eri Rwanda kuba babalagalagadda. Njala bibalagano bibajjukiza. Mutegere nti mulina okuzuuka okugata ku banna Uganda ng'obudde bukyali. Mbalagala ebifaananyi. N'ebiro ndamubimanyi bulungi biri Rwanda. Nyinza kubanga mbirina mwana kweli. Njabira ku video eddako naye mujja kitegera nti obwimbo musulamu bubi nnyo naye ng'ate mwana wattu abasajja sibinaamu wano ndowooza sibinaamu njabibaleetera olulala naye njagala obbasaba ekintu kimu mwegatte ku bannayuganda tusobole okununula eggwanga lyaffe mwegatte ku bannayuganda musobole okununula eggwanga lyammwe naye nga nkibategeezezza nti ebintu ebisinga obungi byonna mu Uganda bifu era bannayuganda balinze mmwe bwe mutasituka kiba kitegeeza mweriddemu olukwe n'ensi mugiriddemu olukwe kulwa Katonda n'ensi yange Mukama bankumirata mpeera musigale nga mweyagala musigale nga mukunga musabe Ssaabasajja Kabaka atwalibwe ajjanjabibwe kino kye basaba njagala kubasaba n'obuvunaanyizibwa buli muntu yenna ali ku social media n'okutandika essaazi basaba n'obuwombeefu mukwate ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka mu mbeera gye yali mukiteeke ku profile pictures zammwe mwenna nange kennyini oluvaano ngenda kiteekako nkisaba buli munnayuganda yenna kwata profile picture yo gikyuse oteeka ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka mu mbeera mwali ye sisitimu esooka sisitimu eyokole buli platform yonna gy'osanga ya gavumenti batadde ebiposti byonna ebisiru mupostinge nga mukomentinga n'ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka mu comment. That is a challenge mbasaba nkiddamu nsaba buli munnayuganda yenna waali nga sisosodde tebamuganda omuki mbasaba n'obuwombeefu tudde ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka ekyo mu mbeera mwali tukikwate tukite ku profile pictures zaffe zonna WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok tubiteeke byonna n'oba okomentinga ku site ki ng'erimu simu ya gavumenti Smart TV ze Kampala muteeke ebifaananyi bya Ssaabasajja Kabaka byonna buli wamu nkiddamu bannangira basaba kannewombeka bannayuganda bannange mwenna mbasaba tukyuse ebifaananyi byaffe byonna tuteeke ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka ku Facebook ku Twitter ku WhatsApp ku TikTok ne oba okomentinga ku bifaananyi bya simanyi NTV NBS Bukedde simanyi BBS ne mu comment nga batadde ekintu kyonna ekitakwatagana ku Ssaabasajja Kabaka mu commenting ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka kyemuteeke mu comment nti Kabaka yeetaaga bujjanjabi tubisindike nange bwe nvaana essaawa zino ngenda kukyusa profile yange right now era tombuuza ku WhatsApp kyekikyuse buli kimu ngenda kikyusa right now mbasaba n'obuwombeefu tucounter attack abana abayaaye tubateeke mu situation nti buli nsi etegene Ssaabasajja Kabaka baagala mutta agende for further medication mbasaba n'obuwombeefu kano mukasalemu buli muntu yenna munnayuganda abaganda abanyolo abatoolo mukwate ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka mukite ku profile zammwe mu komenti mukiteekeyo tumale okusindikiza ekintu kino mpaka Ssaabasajja Kabaka ageze okufuna obujjanjabi afulumye Uganda mbasaba challenge tugikole ng'akyalina obulamu lwaki tumulage laavu anaamanya nti abantu banjagadira badde banjagala nawe yina yabadde mu misinde egy'ekimpatiira nkusaba okwata smartphone yo oteeka ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka mwazze mu lubiri ne muyisa eddoboozi ne teryatuuse mayiga yefudde nampulira zibi mukwate amasimu gammwe mukwate buli kimu mukiteekemu ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka kyembasaba n'obuwombeefu okukisokerako ne biva ku live wano kyengenda okuteeka ku platform zange zonna ngenda kujjako ebifaananyi byange nteeko ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka mu mbeera mwali mbasaba era nga nfundikira buli muganda yenna omunyolo yenna ng'oyagala Ssaabasajja Kabaka wagula ettaka mu Buganda osula mu Buganda ozaaliddwa mu Buganda buli buto Muganda please mukyuse profile pictures zammwe zonna muteeke ebifaananyi bya Ssaabasajja Kabaka mu mbeera mwali atakiteekako najja mu inbox yo muliise ebinnyo nkiddamu katula omuntu yenna ajja muliise ekifaananyi muliise ebinnyo wamugala sinikira muli ebinnyo period kimala tukoyako amanyiro tunamulaga ddi omukwano nga tugamba nti omuntu omulagaga omukwano nga akyaliwo njagala tukikole tuleme kwebuzaabuza nga bafukaana aba nti Ssaabasajja Kabaka wendige waaligwa tuwagala tumulage nga akyali mulamu nti we tugudde naye waagwa ekyo nkibasabye
Fundikidde akatambi kano nga mbebaza nze oluva ku live eno ngenda bikyusizaawo kulwa Katonda n'ensi yange Mukama wa 10 ampeera kyembasabye mukikole era nze kati ngenda kikole mwala okuteeka video eno ku Facebook ku YouTube nga nkikolerawo Mukama wa 10 ampeera mwena